not because nti omukazi amuyisa bubi, but because jemizeje erebe byakola byayagala, jemizeje era byakola byayagala. So ebintu byokunenyanga abakazi mu musanga abasajja gye beekolera, society yeetaaga ebirekeraawo. Twava dda mu African Traditional Society mwe baatwaliranga abakazi okubeera nga abatategeera. Once you wake up in the morning notandika emizeje gy'ekisirusiru n'okola ebintu ebitasaana, all blame erina kuba ku mutwe gwe, by the way, si ku mutwe gwa mukazi. Like I said, maama wo ne taata baba bali mu kuteeka mu line, then who is a woman akusanze obukulu akukyuse? We will never feel less of women we are just because abasajja bagenda ne bamesinga up. To every woman, to every beautiful lady there, it is not your fault, honey. It is not your fault. Lekera okwete kwa musalaba gw'omuntu omulala. Banange kubanga society wetu weyagala okitwale, nawe n'okitwala. Bwakeera ku makya n'akola kasasiro we yeti kwa musalaba gwe ng'omuntu. You should not even feel less of the person you are kubanga bagambye not in society nga still omuntu yakoze ensobi waali naye ne balemo kupininga omuntu yakoze ensobi batandika okunoonya faults z'omukazi. Ne batandika okunoonya faults z'omukazi mbu maybe this, maybe that, maybe that. My friend, these men are men just like ng'abakyala abalala we babeereeyo nga nabo balina emize gyabwe. Kubanga abenda gye bali n'abatayenda gye bali. But still, omukazi nze kyenjagala bamujjenga mu kasasiro w'omusajja. Okende ku makya n'okola kasasiro wo mu facing. Mu facing. Nemulekera okudraginga nga omwana ow'obuwala. Omwana ow'obuwala waaba akula yasinga okutuntuzibwa. Yiga okufumba ojja fumbira omusajja. Gy'oli omusajja bw'afumba tolya. Yiga okufumba gy'oli omusajja bw'akifumba tolya. Yiga okukola kino ne baguluminga omwana ow'obuwala bulungi nnyo, then ne bataguluminga musajja gwe baba bontegekedde okufumbirwa. But still the same society etabuulirira mwana wa bulenzi. Obulenzi bw'akola ensobi gwe bataabuulirira luli ate era mudda ku mukazi ne mumupiininga. Bananga abakazi mubaleke, let these women be, let these ladies be. Mubaleke. Abakazi tebabeeranga ko rehabilitation center ya Ghana gamwe ge mwalemu okubuulirira, ge mwalemu okutuuza. Ffe batutuuza enkya n'eggulo. Naye w'obuuza bano abeeyita basenga, bano abeeyita bakojja, how many times do you sit those boys down? How many? Tekiriyo. Wabula society kye yayiga kiri kimu mukazi mutuveeko mutwesonyiire ddala. And by the way, I wish abakazi balina emitima emigumu ng'egyange. You wake up in the morning, you do your shit. Mukwano nze sigenda nakuyombesa. Nze sigenda nakuyombesa. Mbu wawe. However much it involves pain, of course, because ono omuntu obadde omwagala. Truth be told, obadde oyagala omuntu oyo wamwesiga. Almost amanyi 99% of everything about your life. You've shared a lot. Okwekulaakulanyanga nakukutambulidde omwo muzadde oluusi. Nti biba bi-involvinze many parties. Obeera olumwa, cause truth be told, oba oyagala omuntu oba omwagala okulumwa kujja kubeeramu. Naye nze mbeera ndowooza if shit happens, I prepare myself, by the way. I prepare myself for the worst. Nensooka nengenda mu process y'obulumi, nsobole okuwona. Of course, mubaamu amaziga, respect yobeera, you know, there is a way society where wasn't tulina kubeera respected because of our men. Bwakola ensobi mbu respect ye good day. So omukazi still kino kimunyigiriza nnyo mukaga bingi ebiba bimutooleddwako asifu we kyawandiikibwa. Kati si kibusiwe kyawandiikibwa, but society kyerina okukyusaamu nti omuntu bwakola ensobi, omuntu oyo afeesinga ensobi ye. Balekerawo okuddira omuntu omulala yeetika omusalaba gw'omuntu omulala. Ekyokubiri, eri abakyala, too bad nti omuntu bwakola ensobi ne bagikunenyeza, obulumi bubeerawo, okuluzinga trust kujjamu.
naye I was reading a certain comment. Kibi nnyo nti nno bubeeramu okugamba kulumizibwa abantu ne batuuka okugamba nti nno respect bagiye biki respect gye bayiye yeeriwa. Respect yo gye waba wa creating ng'omukazi eyiyo kubanga obeera tewagizimbira ku musajja ebeera weeri. Ate bwe kikeera ku makya omusajja n'akola ensobi, it is not my fault oba fault y'omukazi. You can still move on ng'omukazi. You can still move on n'ekitiibwa kyo ng'okyakiwaniridde kubanga gwe nannyini kyo tonnakiyuwa. And I think if there's a problem in a relationship, but still, if you still want this relationship to happen, that's how I'm going that's how I'm going to mukazi yekaya ino kujirwanirira. No, bino kuberanga bidi both sides, by the way. Nti tukyagala kino nti ye. Let's sit and talk about it. See how we are going to fix this. Ne muchi trying ako sote china kubera one sided. Omukazi yakola kino. Omukazi yayino kola kino. Okola abakazi bagezaako bannange. Abakazi bagezaako. They try. Kubanga tewali muntu ayingira marriage kunsi kuno. Nogamba njiyingiddemu njagala ekeere gwe wali oba njagala efe. No, obeera ojagala. That's why ogiyingira. Oba okitegeera. That's why obeera you sacrifice. Kubanga marriage erimu okusacrificing, by the way. Erimu okusacrificing okw'amaanyi. Tosobola kungamba nti obeerayo nga togyagala. Era obeerayo ng'ogyagala, ogisabira. You do what you can do because you can't be 100% perfect. Nga namwe abasajja mutali perfect. N'abakazi basobola kubeera perfect. So mulekerawo embeera y'okubeera nga buli kasaawa mubeera ku mukazi gwe mutusika ne mumuze ne musika okutu ne musika kino mbwoba takola kino. Omusajja ne bw'omukolera ki mukwano nga bwakwenda ayenda. Oba omukazi ne bw'omukolera ki patana nga wakwenda ayenda. Oh yenna omuntu nga muzeegwe guba muze munda tosobola na gumujjamu okujjako nga ye yakedde ku makya n'agamba I think I should retire. Na retiring. Naye waaba ta retirinze ye ng'omuntu okuva ku ntobo y'omutima oba toyina ky'omugamba era omuntu ng'oyo tosobola munenyeza muntu oba omuntu w'omuzeegwe katugeze omukazi nga mwenzi tosobola kunenyeza musajja muze gwa mukazi oba omusajja nga mwenzi tosobola kunenyeza mukazi muze gwa musajja kubanga abeera agezeza cause the mere fact nti okkiriza okubeera n'oyo omuntu kitegeeza ogezaako kukola ekyo ekinaabeezaawo relationship eyo so si kinaagijjaawo. And to all the ladies out there, let's learn to stand with our fellow women when they go through trash. Bambi, they need us. We need to be women for other women. We need to be there for them instead of okuba trolling. By the way, n'oli omukazi omulala gw'obeera ovuma aba talina musango kubanga nakyo nakirabye nga bannange buli muntu agudde kuba naye si musango gwe si yeyeekwana. Ekyokubiri kirina kye kimuggyako kubeera omukyala mbu kubanga yayagadde omuba w'omusajja w'omukazi omulala. Omulimu si gwa mukyala ono gwe bakwanye okugamba nti seba oli mufumbo. Mulimu gw'oyo omusajja yakuwasa okugamba abantu nti ndi mufumbo bannange ndi mufumbo bannange nina omukyala. So si kudda ku mukazi oli ate naye yakwaniddwa naye ne mumusika ne mumuyuza amatu ne mumugwa mu bulago naye baamukwana. Si musango gwe. Sina mulimu gwe kunoonyereza oba oli mufumbo oba toli mufumbo ye aba ayagala musajja weetutte akolere ki. Oba kitegeera yeetutte agenze waali she will definitely say yes kubanga naye aba ayagala musajja. So kati omusango gw'obwenzi gubeera wakati w'oyo ali legally married n'omwagalwa we gwali legally married naye so oli gwe yayenzeeko mumba mulina okutereza ebintu byammwe ne mwesotinga so si kuvuma oli omuntu you're the other woman or you're the other guy. It's not their role okwogera mbu munange oli mufumbo wadde onkwanye naye oli mufumbo ebyabaana tebaagala biwulira baba baagala basajja ate bwe weereta mu gaapu ye okitegeera. Waliwo wanangambye naye Fifi okimanyi nti ensonga lwaki abakyala benda olw'emize banaye buli muntu alina omuze gwe
buli muntu ayina emize kunsi kuno teri muntu atalina mize obaako n'ekintu no one is 100% perfect nkubuulira mukwano ng'omukyala bw'aba n'ensobi n'omusajja aba n'ensobi No, I'm going to come. Okitegeera mukwano ng'olugambye nti omusajja aba n'ensobi ze n'omukazi aba n'ensobi ze naye bw'osalawo okuba nti ogenda kubeera n'omwana w'omuntu sometimes you try to okwatiriramu ebintu ebimu nsobola obutabeera perfect because siri malayika nsobola okusobya naye naawe osobya so kyogamba kubanga munno yakoze ensobi oba yakunyiiziza n'ogamba mbu obusungu obukakanyiza mu kwenda really ogwo gubeera guzeegwo nga wagutereka ogulina ate tosobola kungamba nti no it's a mistake nga it happened once or twice ogwo guba muze bannange guba muze so bakyala bannange we should never feel less we should never ate ekirala never sit in pain kubanga society eyo society gy'olaba eyo ekulebeling eyo eyina ebizibu ebisinga n'ebibyo society eyo gy'otunulirako okitegeera so abakyala bambi benalabye nga muvuma oli omuwala bambi naye mumusaasire bamukwana ate nga naye bambi yali ayagala omusajja kati omusango guba ku musajja ono abatagame munnaye ndi mufumbo naye nga wegambe nti abakazi benda abasajja benda so sebo omwami ali eyo omukyala wo bwayenda toweesaliranga musango nti oba kino sikikola bulungi wa omuntu omwenzi ne bwemuwa sex in all angles oba weya ajja kwenda mukwano so you don't need to bother yourself you don't need to gwekola ekyo kyosobodde okwenda okitegeera gabi nti kola ekyo kyosobodde okukola then ekiganyo kubanga oli mwana wa muntu but still let's be there for one another. To the ladies abakyala bambi mukwasinze mbagala nnyo abakyala bannange sagala kikyamu kibatuukako twebeererewo nga ffe abantu mukyala muno bw'afuna obuzibu n'akubulirako ekizibu kye tomulaalaasa muwa okutu ebiseera ebisinga tetulina bantu betubuulira bulumi bwaffe bwoba olina omuntu akulinanye nga mukwano gobeera mukwano gwe owa ddala bw'atuuka n'akubuulira ekizibu like kitereke newe mba munyigaganye kitereke abakyala abayita mu bizibu bingi they really need omuntu okubawuliriza oluusi baba beetaaga buhaaga bambi cyber hugs to all the ladies going through tough times there tubagala nnyo naye nga nkugamba mukwano totuula ewantu awatali mirembe jangu ndeseyo omulala wanajja atubuulire twogera ku nsonga za bufumbo nayongereyo twogera ku nsonga za bufumbo abakyala bannamwe bababuulira ku bizibu byabwe nga mubiraalaasa mweyongera bulumi ku bulumi kati waliwo neyambuzizaawo ekibuzo n'agamba nti Fifi gwe singa kikutuukako waliwo yambuza ssewaawe ekibuzo singa kikutuukako njagala mumuwe ansa naye nze ndowooza mu kyo ensonga z'obufumbo bwo si nnungi kunnyonnyola balala kuba buli muntu alina entegeera eyiye ebikunyiga ewuwo si byebinyiga ewange okitegeera ebibyo n'ebyange kati ogera kweno sinaaliyo yabaddewo omusajja ayenze oba omukazi tetugibuildingira ku muntu omu oba omukazi like obukakafu ne bugowinga public nti omuntu yali kikwasiganyiza atya omuntu we yayambiddwa atya abasinga babeera babeesalira emisango nti oba nina kisaakola oba kati ate nze mu ntegeera eyange nga kigudde ku nze nenkiraba nga bwe kyabadde nga kiri ku nze nsooka nentuuza omwami wange naddala nga mbadde mwagala bulungi nga muwulira nti mwagala okwagala kuzibu ekyo tekinnobya omuntu gweyagala munnange wakamba obeeraawo nga tomanyina okwagala kuzibu kankubuulyeko muganda wange thank you darling ekyo tekinnobya
okujjako nga mbadde simwagala naye bwemba nga mbadde mpulira nga mwagala ate nga naye alina obudde bwampanga omuntu lwakuba kiri kyabaddewo nkireka tova mu maka sivaawo kubanga atuukiridde taliyo. Good morning, darling. Atuukiridde taliya tuli musisinkana buli muntu alina emizeege ng'omuntu era basweetheart nze mbagamba ekintu kimu bwabaawo ebigaanyi mutuule mu abantu ababiri mwembi kubanga kiri ku mutwe gwammwe bano bonna buli omu agenda kwogera buli omu kyasanze naye buli muntu gy'atudde yamanyi kyaliko kyalimu ndowooza omuwulidde senga omweru agenze bakugambye dda Fifi tumumanya azanya bina bakuwadde nze bampita Samula Beatrice omumbejja omulungi omubwati ate Fifi the queen omumbejja abamwana so kakati mikwano gyange ndowooza muwulidde waliwo ayambuzizza actually lwaki nkoze live and someone sent me a message ngaalinga oba akasinga ngoba neŋŋamba okay so yambuza what if it happens to you nkedde ku makya mwami Nsubuga ayenda screenshots zivuddeyo ezijja mu public okay kati buli muntu alina bwakwata ebintu bye so nze bwenkwata ebyange sigwe bwenjagala ate okwata ebibyo ekisooka of course pain ebaawo kubanga omuntu oyo omwagala wabeerawo trust emenyekeddwa wabeerawo obulumi because omuntu wabeerawo amaziga naye obuzibu bwe nnina nti nina omutima ogukola decisions omumalirivu nnyo omutima omumalirivu okukola decision nti singa message keyanijanga mwami Nsubuga kawala biki first of all nsooka nengoinga silent about it neneesirikira nennumwa nenkaabamu kuba omuntu oba omwagala kati nengenda mu process y'okuwona sisobola kulumba muwala oli oba mukyalo oli because naye bamukwana and si mulimu gwe kulabirira bufumbo bwange nti omusajja tayenda kati yaawo nentuula neŋŋamba nzizaako ki nga nsirise simunyega kubanga sisobola kuyomba ebyo ngaawo ngenda mu healing process nga nsooka mpona kati nga mmala okuwona because if I am to leave this relationship nengenda mu ndala mbeera saagala ate gwe ngenda kulaba eri mulabya nnaku eva eno nga ndyoka mbeera firimu sita bwe mbeera firimu sita wa firimu yange agenda gamba senga ono awabya Remember film star wa film yange. Wini Crow Ayogedde amazima ndyoka mulaga machuwa. Mumanyi gana makaga abantu gabagamba galinga akedi. Buli omwe ayingira mulyango gwe ngabeera bibyo. Ngambeera awo bwentyo. Kati nganvaawo. Nga nfumbirwe walala. Ate mba mmakagi. Ngena nfumbirwe walala. Kubanga nyinza okugamba nti ngenda guma nsigalewo ate nange nentandika okumusasuza era ebitali birungi navaamu kulwanagana bankubye ekiti ku mutwe bankubye ekiti ku mutwe nfunye olubale oba bankubye nfudde ate byesaagala kubanga okusonyiwa kintu kya Bwakatonda si kyangu firi bistawo okomye okutegeera okusonyiwa kintu kya Bwakatonda ate si kyangu osobola okulowooza nti nno osonyiye omwana w'abandi naye nga buli w'omutunuulira omulowooleza musala omulowooleza mutta kati okwewala okuntwala eruzira nkubuulira
adduseemu asinga kubanga obusungu buzibu oyinza okujja ng'omusajja w'abandi yeebase n'omutunuulira nga buli kyolowooza kukwata kabazi kukwata kayini kukwata kati omwana w'abandi oba mweteesa ne mwawula ennyumba n'abeera ewe mwemiisinze nga mweraba onosenga olwaleero bambi naye nga basweet byebyo. My point I wanted to tell you today ebadde yakugamba nti omuntu wagenda mu nsobi tojenenyeza kubanga oyinza okuba munaye nga sigwe musobi awo ogezezaako the fact nti mubadde wamu ebbanga eryo lyonna oba ogezezaako tojenenyeza wabula guba musango gwoyo muleke yetika omusaalaba gwe. Don't feel less of a woman you are or don't feel less of a person you are oba a man nti oba nakyesakola oba wano munnange wa omukazi n'omusajja even if you give them sex from morning to Monday, even if you give them sex in a different angle, even if you do what ng'oli alina omuze gwe era ajja kubajja gukola. However abakyala bambi mubeererewo bakyala bannammwe bambi temubalekanga ensi ebayuzaayiza. Kasasa George agambye I have to revenge kutidde oyinza osigalawo omwana w'abandi anti okusonyiwa nga wegambye kyabwa Katonda kirina okuva ku mutima. Oyinza ogamba nkusonyiye naye nga munda tomusonyiye nno bwewali obuzibu awo kale mweweemuko ka break bw'oba tonobye owulire nti okkakanya. Omwana w'abandi ayinza okwebaka n'omugwa mu bulago ebyo betusanga bagamba yamutemye kitebayombye omusajja naga tetwayombye oba omukazi naga tetwayombye naye yavudde eri nankuba busungu aba yabutereka ddadda. So muyambe bakyala bannammwe muwe omukono wagwekyagidde muwe ekibegabega bambi muwe kuhaaga naye nga relationship nze Fifi eri abusive erimu okwenda simanyanga biki nembiraba nembimanya so agibeeramu kubanga kasitaani munda munze kayinza okuactivatinga naye nte mu mwana w'abandi. So ugambye ngoma healing process nembeera awo ngolooza ndifala eri musita nva wuwo nengenda mu mbaga eddako. Kubanga n'omuntu omugirinkiriza okumiikiriza n'okoowa But anyway guys, thank you for your time. Tusabira baganda bafa abasibi babate bambi. Judith angambye thank you for being honest. Yes. Nze nva wuwo nenfumbira mama ensubuga. Sikuvuma wadde. Sikuvuma. N'omukyalo oli simuvuma. Kubanga si mulimu gwe. Si mulimu gwe kukuuma amaka gange. Omulimu gwe kukuuma amaka gange guli wakati wange naawe omwami wange yampasa. So obanga tosobodde kikola. Mukwano. Sikuvuma naye simuvuma. Naye nze nga nz'omu. Mbeerawo. Nengumagumamu nga bwe ntegeka emikolo emirala eka. Nva wakaawo nenfumbirwa. Nkubuulidde. Sinaya mwami Nsubuga abaddeko ng'alaba eno live. Mukwano, nze siri Katonda siri malayika. Sikuvuma, sikola lutalo, naye bampadde kacaayi. Sikuvuma, sikola lutalo, naye gwe ky'oba omanya nva awo nengenda mu bufumbo obuddako. Semalaako mirembe obulamu bumpi nnyo bumala ng'okaaba. Obulamu bumpi nnyo. Ate nga ngambe process ey'okuwona buli mwawona mu ngeri ye. Nyinza olowooza mbu mponye nga sibonye. Ne ndowooza nkusonyiye naye nga nkugambe nga buli wenkulaba ndowooza kwata biso bijambiya kati obutansiba nvaawo nengenda mu bufumbo obuddako. Gw'olimanya ky'olimpa. Ese bino bagamba tuulo ogume fumbo olw'abaana
sijja fumba lw'abaana. This marriage yali yatandikira wakati wange n'omusajja oyo. Abaana bajjamu luvannyuma era ina kusigala ng'etandikira ku nze naye. Tubeerawo omukwano bwe gugaana tegukyaliwo nga nkwata gange nga naawe okwata agago. Siyina gakutematema nkugambye. Fumba w'abaana ewange taliiyo. Kale kalibala wafambo utamunga mzeeyo noonya okunsibi. So kati byebyo naye nga bambi abakyala tuwengera kubeererawo bakyala bannaffe. When the public is putting them down tetukkiriza kubanga ebiseera ebisinga bye babeera balumiddwa bambi okitegeera. Ate n'ekirala tubawulirizenga tubakuumirenga ku byama newe muba munyiize. Newe muba munyiize bambi omukumira ku byama muwe ekibegabega. Bamaama babakazi bayita mu bizibu. Nze abakyala bansindikira message n'ozisoma n'ogamba Mukama I wish nalina obusobozi obuyamba buli muntu. Kubanga kino gyoko mu kikaka saagala bufumbo bufe. Ensi enayogera etya abantu banandaba bati. Bw'onoofa tunaagamba tujja gamba rest in peace. Ne ku mufuwo tuli obunyama. Abanywa omwenge bagunywe. So in this life it has to be you first. It has to be you first. It has to be you first. That next ebirane bijja ku next. Naye bw'obeera awo ng'ogamba maama anaawulira ati maama wo yabulimu taata wo yabulimu. We should normalize okuddeeka nga tukyasobola otambula than otuddiza mu kofini. Deka kwesiba kumwa n'abandi wamwenyigira banyo musonyiwa munywa bwenjogera. Mbagamba ebintu by'okusonyiwa kintu kya Bwakatonda nti tuleme kwesiba ku baana b'abandi nga already onyiza koze ekintu olemeddwa sonyiwa kuba buli wotasonyiwa muntu n'otava waali n'obeera awo weekanga okoze kyotaalikoze omusanga yeebazi nolowooza ebijambiya lwawulira nga okusonyiwa kuganye ng'okwange tambula nze nvaawo at least mwe mu space genda keeka kale nona asigaleko eno bw'owulira nga okakkanye oddeyo bweba biganye nakyo kireke kituufu kubanga n'okutwala eruzira nakyo si kirungi. Ye abaana banyonyola tanti taata nze namutta weka nyinyi ewulira nga weeswalira naye nga mu kituufu kya byonna kasita olaba nti ogezezzaako ng'omuntu nekigaana muleka agende. Tokikaka omuleka osooka n'ogezaako ng'omuntu. Of course kyengambe nti nze I'll give you an example. Nze marriage yange nagiyingira njagala era wabaamu ensobi ng'ensobi teri public akaye mwami nsubuga ABCD nenkuwuliriza n'ompuliriza bw'okyusa alhamdulillah bw'otakyusa ne tutuuka ku point yo going public kati ate mbasaagala kukwekwenya bakuyita kwenya mu Luganda nvaawo nenzireka nga ntambula zano kunzirizayo mu kofini oba okuntwala eruzira nga ate tuyina n'abaana nkusse ate ndiruzira ni agenda obalabirira n'abaana bennyini ekintu kiba kibi nti oyo oli bannyonnyola otya naawe mwennyini ekyokutta omuntu ekisobola kukuvaako omuleka n'ogenda n'oweesonyiwa. Naye ate ekirala kyenjagala ogamba abantu it's not a must nti buli mukazi alina okufumbirwa. Oh yes, it's not. Bade nga buli mukazi yalifumbidwa bwe kigaana nekigaana bugaana. It's not a must. Lwaki? Buli muntu alina ebimukolera. Nso kubanga ekyobufumbo tokiwulira. Obufumbo baliwo eyangambye nayo calling. Fifi. Yes, obufumbo calling. Nkubuulira. Tewemala ako birime sinafumbirwa abafumbirwa gwejira olinda. Nkubuulira. Bwe kigaana tokikaka bannange nina obubeeramu ngokola ebirala. Nkubuulira nga bukusangayo mu maaso. We bugaana nga neeyongerayo. We mancha ayagala ofumbirwa nga nfumbirwe walala. Ate nze society tegenda kuŋŋaana kukola kye njagala.
anti era gwe ng'omuntu sooka weesanyuse okusanyusa abalala. So si buli muntu nti olina okufumbirwa bagamba baludde okulaba mu muvi mube bagumu mugumiikirize nga mutudde ku ttaka mugumiikirize baswiri batuwadde n'ebyokulya kintu kijja kyoba omanyi omusajja tobutama omwana w'abandi akabazi tose bulungi wasuza otya bebe oyo omwana w'abandi akabazi kubanga obusungu butuma obusungu bwo butuma omusanga yebase n'ogutunya n'okubamu akafaananyi kofini yaagwe yenkanawo obunene naye nga kyo bofi ku kikyo musajja n'omukazi Fifi omuntu gwe wasiŋŋana nga muntu mukulu naawe n'akusiŋŋana nga muntu mukulu tewali nsonga lwaki akutuusa ku ekyo bwe kuba okuteesa nga kuganye ng'ogezezzaako ne kigaana bannaaye muleke agende naawe ogende totyanga kutandika kipya sitya ndi firimista muleke agende katonda ajja kukuyamba ojja kufuna ali kutegeera gwe ng'omuntu namutebi aŋŋambye ndi mutuufu si buli mukazi nti alimenti kuwasibwa aya baasi abantu ekitegeeza abantu ebintu by'obufumbo bino tebakyabitwala nnyo nga nsonga tubitwala era ensonga lwaki gye tuli tubitwala naye ate omulala wekiba kiganye tokikaka society tekukaka ng'okita kyova olaba nze sikolera bantu nkola kisanyusa nze nze nabagamba simanyi mwami nsi obugala bwino live olwaki omulaga tadde simanyi anti olumumbanja nze nabagamba obufumbo bwe bugaana wano ngendo ewalala kasita mutaba amusanyu ye nanoonya nonkubuulira ne baba ng'akimanyi once happiness gye nanoonya evaawo nze sisigalawo muwala w'abafu ndi mulekwa nga ateekwa okubonaabona golaba bikwatagana ndeka Fifi nga nfumbirwa ewalala society ejja kkowa kubala bufumbo egambe kati avudde wansi buga ayingidde wagunde bwembikoowa nga ndyoka mbiwumula obulamu bumpi nnyo lwaki neemalako emirembe gwe anyiiza osanyuka nze sisanyuka lwaki mbeerawo nga gwe nga tosanyuka nga sisanyuka naye tonowuliriza embeera nga ye akunyiiza gwe n'onyiiga nga ye bw'agenda nawe musanyufu nnyo ayina gyajja essanyu nga nange ndinoonya omanye ekinyuma nga mwenna temweriiko like nga temweriiko bino bya kuyomba kano nga buli mwana ayina life ena oyita emmanju nayita emiryango nga mulina life erina peaceful ewaka mind ewaka yes naye bwebeeganyi bwebeeganyi nga njirika nga noonye wala ate singa ngenda mufumbo bwa contract nga ngenda mbwa tate mama bwogedwa nga ngenda mu bwa contract assisting oberako muobo ngomanya tusayininga ya mwaka bwa butandika okubuka wange ogende wala senga wala ngenda mu bwa contract ayo kulimbe naye ng'ekyamazima kyo buli muntu yalifunye ku bufumbo obutuufu ne bakwagala ebituufu ne bakwagala ebyadda abinyuma era nze sinenya mwana gwe bayita Reema katonda ansonyiwa omulumba ne Reema alina akantu kagamba nti bannange mundeke nfune ku ssanyu naye kuomanyi okwagala banne bamuleka afune essanyu banne omuntu ng'akwagala ebituufu nga naawe omuntu ne bwetiddala ng'akwagala bannange anyuma ne bwakubira simu otuuyana ne bwakubira simu owulira nga mu butuufu owulira oyaayana ogirisiivinge bannange bweba tebakwagala nkugambye nti omuntu ngoyo bwakulumya ate kiruma nnyo owulira ng'ofa ne bw'oyita mu bantu owulira ng'oswala ogamba babandabye owulira ng'ofa iyanaye naye omanyi eri abagenda ofa nga tebabagaddeeko naye banne ekibi nnyo obanga eyakolimirwa kwagala kunyuma banneeyo omuntu banneeyo omuntu ng'akwagadde ebituufu bakazi bannange babasajja bannange okwagala kunyuma ng'omuntu okolola bukolozi bwoti n'agamba obadde kimukwano n'asimuka n'akutunulako bw'ati n'akubikka
N'oyimuka ogenda ofana nakubuuza bane nga tutaddeko light onagenda kutambula otanga ogaba n'ebintu ebyo binyuma. Manyi tuntuseeko lwaleero. Ogejja. Madde mbe waka. Mukupapa nerabidde essaawa n'empeta. Mukama wange akubyeko ekifaananyi ky'empeta n'akimpereza ku WhatsApp. Ye mama ate leero wagirese waka. Namukyala nsobola. Ogenze toyambadde. Mukama wange nnyambadde. Nkebera kuna ngakebera ku ssimu yo. Nyanga njerabidde mbadde mpapa. N'essaawa byonna mbipanzaawo naye bwe nsitudde. Tobifudde. Mbiseemu speed. Naye nga ofunya akwagala. Naye era mufumbirweko abasobodde. Abatasobodde era temukikaka si buli muntu alina okufumbirwa. Njera sidda ku mwana muwala mumalako mirembe. Gezaako bwe bigana ne bigana. Naye ng'ofumbiddwako kubanga munnaye. Naye ne woba tokiwulira tokikaka abaana mubaleke. Fifi. N'okubeera ewaka banne waliwo emyaka egyo tegikyasaana nga tofumbiddwako. Obutafumbirwa kutegeeza nti osula wammwe. Anti kyenza kugana ki kino fumbirwa kati lisiti bigambe bagambe banne yafumbirwako ewagundi naye byakola ki byagaana yabigezaako ne bigana. Mulekeraawo okumalako omwana omuwala emirembe waba takyagala temukimukaka. Omwana omuwala mumunyigiriza bayitayo mumunyigiriza nnyo. Mu kirooto kyo ekiba nga takyagala temukimukaka. Bamuleke. Mumuleke. Bakuleke sweet. Bamuleke. Bebyo. Nze nziruka. Nebigaana? Anyway, ba sweethearts. Tubagaliza obulamu bulungi. Abalina bye muyitamu eyo silent battles. We send you hugs. We love you. We pray for you munange. Katonda basasire. Boyina bibayisemu bayita. Ayibayisemu. Boyina mukwano gwo bambi naddala nga mukyala nga alina kyayita. Bambi beerawo. Bambi mugumyegumyeko. Naye lwakuba nti ate n'emikwano egimu gitama. Omubuulira ku nsonga zate yena agenda kufuula ekyokunyumya. N'omufuula ekyokulabirako nga gundi. Buli watulamba nti natandika oyo nno omulaalo akubeera bw'ati n'ekirwa eki tebinyuma munno waba akubidde ku buzibu bwe bannaaye. Mubeere n'emmizi mu mitima gyammwe. Omanye nti munnaaye n'obulumi bwakola ki bwayitamu. Ate wakubuuliridde kaba yeetaaga kanfa kyeyo ate gwe nodda ku byama bya muno n'ozunza ekitali kirungi. So byebyo. Try to be another woman's woman. Muwulirize. Bambi musaasire. Bambi mubeererewo. Mulage omukwano kubanga alina kyayitamu ekyetaaga obuyambi. Abali obulungi we happy for you. Tubasanyukiddeko. Abalina trying moments mukama basaasire. However, you remain who you are regardless of the society's titles towards you. Okisigala oli gwe nze yenze bakwano. Ne wokeera nojja ewange n'otuyanirawo n'oleekanira ku peegi yange n'okutukirako obukowekowe n'okubaganirako obugumba bw'oku maaso. Nze nsigala nze. Regardless of your perspective gyendi nze nsigala nze zatera nkola binsanyusa. Omuntu yenna alina kwebeerera mu ggwe n'oba ggwe n'otabanze oba n'otoba ono. No ate ne mutatukaka kubeera mmwe manyi mumanyi. Agenda yomba. Dago. Byebyo. Katubasiibule tugende naye nga kakkala keeko. Muwagizi w'oli gaayi. Eronda ne bamubba. Ebyo. Kibalume, kikuluma? Ngate kinanga ki? Ndi muwagizi w'oyo gaayi. So, to all of you abalina obuzibu gyendi. Just not emina kye mugenda kunkola. Goge mazima. Minus the noise. Kamina. Bye.